Amawulire breaking news amawulire getufuna okuvira ddala wali e Masaka. Amawulire getufuna Father Deusdedit Ssekabira ayimbuddwa yesanyu lyowulira okuvira ddala wali e Masaka. Amawulire agava wali mbitundu bye Masaka galaga nti Father Deusdedit Ssekabira ayimbuddwa kwa kaluka court. Ge mawulire getufuna okuva wali mbitundu bye Masaka. Amawulire getufuna okuva wali mu bitundu bye Masaka. Father Deusdedit wetwogerera lyesanyu eriri mu buddu, lyesanyu eriri mu buddu essaawa zino. Amawulire getufuna okuva mu bitundu byawo ebuddu. Father Deusdedit Ssekabira ayimbuddwa ku kakaluka court. Father Deusdedit yogola mu kifaananyi awo ayimbuddwa wetwogerera essaawa zino. Ekiri mu bitundu bye Masaka kitokota. Kinajjukirwa nti Father ono yasooka n'abula nga abepiskopi tebamanyi Father gyali. Era Masaka Diocese yavaayo n'ekiwandiiko namutayiika nga kigamba bwe kiti oluvannyuma lw'okubula kwa Father. Ekiwandiiko kyali kigamba bwe kiti. Njagala tusomemu mpola mpola awo naawe nga bw'osoma. To all Christ is faithful of Masaka Diocese and all people of goodwill, the kidnap, ekiwandiiko kyali kya 13 December omwaka 2025. The kidnap of Reverend Father Deusdedit Ssekabira by men in Uganda Army uniform. Reverend Father Deusdedit Ssekabira, a priest of Masaka Diocese, accurate at Bumanji Parish, was kidnapped by men in Ugandan Army uniform with a drone on Wednesday, 3rd December 2025 at around 1 p.m. esawa omusanvu ezemisana at Katwe in Masaka City at his office as a director of Uplift Primary School. All efforts to locate him have so far been fruitless. It is grievous wound emu ku bigambo ebyali mu bbaluwa eyo. Oluvannyuma lw'ebyo byonna ng'echurch emaze okuwandiika, Masaka Diocese emaze okuwandiika olw'okubula kwa Father Deusdedit
UPDF ejje eritwala eggwanga Uganda lyavayo n'ekiwandiiko ekitegeeza nga bwe baali balina omukulu ono. Era ekiwandiiko nakyo ne yatusomyemu lukwakwayo tutuuke ku nsonga y'olunaku olwaleero. Ekiwandiiko kyali kigamba bwe kiti: Press statement. Ongoing criminal investigations against Father Deusdedit Ssekabira. The above subject refers. This is to confirm that Reverend Father Deusdedit Ssekabira of Masaka Diocese was recently arrested by the security forces for involvement in violent subversive activities against the state. Reverend Father Ssekabira is currently in a lawful custody to assist with further investigations into the matter. He will be produced in the courts of law and charged accordingly. Ebaluwa yawandiikibwa ni Chris Magezi, Acting Director, Defense Public Information. Ebigambo ebyafuluma ng'oluvannyuma Father amaze okuba ng'abulawo. Era Masaka Diocese yavayo n'ekiwandiiko neewandiika negamba nti Father yawambiddwa abantu abali mu byambalo by'amagye g'eggwanga ate n'atwalibwa mu drone essaawa zaali ziwera 7 ez'emisana. Father gwe twogerako y'ono Father Deusdedit Ssekabira, olunaku olwaleero essanyu libuganye abasosolodooti ne bannaddiini n'abakristo mu kkooti enkulu e Masaka. Omulamuzi wa kkooti eno Victoria Nakintu bwakkiriza nayimbula Reverend Father Deusdedit Ssekabira ku kakalu ka kkooti. Bw'abadde awa ensala ye, omulamuzi Victoria ategeeza nti Father Ssekabira abantu abamweyimiridde bonna balina ebisaanyizo ebimweyimirira. Nkiddamu, omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu akkiriza nayimbula Reverend Father Deusdedit ku kakalu ka kkooti, era ategeezezza nti abazze okumweyimirira balina bonna abazze okumweyimirira balina ebisaanyizo ebimweyimirira. Era tulengera mu kkooti awo balooya ab'enjawulo bakoze bukubirire okulabika nti Reverend Father Deusdedit Ssekabira aweebwa beyiro olunaku olwaleero. Kibadde bwe kiti, essanyu libuganye abasosolodooti ne bannaddiini n'abakristo mu kkooti enkulu e Masaka. Omulamuzi wa kkooti eno Victoria Nakintu bwakkiriza nayimbula omusajja wa Katonda Reverend Father Deusdedit amuyimbudde kakalu ka kkooti. Jjukira ono yawambibwa, enkwatibwa ye teyali nnambulukufu. Owulira, era amagye gavayo ne gatangaaza ku nsonga eno. Nsikira ne President Museveni yavayo nayogerako ku nsonga ya Father ono. Yagamba nti yali enyigidde embikolwa ebisabotaginga enkola ya gavumenti. Era nagamba nti wabaawo ennambika ennungi Father ajja kuba ateebwa. Era wetwogerera essaawa zino Father ateereddwa ku kakalu ka kkooti era agenda kulya butaala. Essanyu libuganya abasosolodooti. Nkulabidde ekibadde mu kkooti awo. Bwe tuddako mu kkooti awo, nkulabidde ekibadde mu kkooti awo.
nga buli ali awo oyo Ssewungu Banakalungu mumanyi bulungi nnyo essanyu. Ndabye abasisita babadde mu kkooti awo nga bawuliriza ensala y'omulamuzi oyo mukulu ye Father Reverend Deus Dedit gwe twogerera ateereddwa. Ndabye bafaada, ndabye basisita nga bali mu kkooti awo nga bawuliriza bamanye ddala ekituufu kye ki ekyakwasa Father. Olaba Father ab'enjawulo, abepisikoopi, bannaddiini babaddewo mu kkooti awo okuwuliriza ensala y'omulamuzi Victoria Nakintu. Era ensala ye bwetyo bwetambudde. Ebyo bibadde mu kkooti. Bw'olaba basisita bali awo beetegereza ebigenda mu maaso. Ebigambo byali byabaggwako nga tebabitegeera. Ndabye basisita nga bali awo ensonga bazeetegereza, bazitunulira bukwakku nga balinze ensalawo y'omulamuzi awo mu kkooti enkulu e Masaka ebadde ekubyeko obukule. Mufunze nti ebadde ekwatiridde. Tulabimu n'abazungu bazze kuwulirira ensalawo y'omulamuzi Victoria Nakintu. Bwe twogerera essaawa zino abakkiriza ab'enjawulo balindiridde okufuluma kwa Father. Bamulinze, balindiridde okufuluma kwa Father. Era bwe twogerera ekiri ku kkooti e Masaka, ku kkooti enkulu e Masaka, abakkiriza balinze Father engeri gy'agenda okufulumayo. Waddewo okujaganya kungi. Kankusigire ku kifaananyi ku kibadde mu kkooti. Omukulu agambye yagaana okusalako ebirevu nga tebanata Father abisalako lwaleero. Abisalako lwaleero agambye lera abisalako. Tuwulizeko ebigambo by'omukulu ono agambye. Wulira.
abisalako lwaleero. Yagaana okusalako ebirevu nga tebanata father. Agambye abisalako lwaleero. Gega mawulire ge tulina okuviira ddala wali mu ssaza lya Ssaabasajja e Buddu. Mu ssaza lya Ssaabasajja e Buddu amawulire ge tulina okuva mu bendobendo eryo wetwogerera father Deus Dedit ayimbuddwa. Oyo gwolaba ayimbuddwa. Breaking news agatalinda. Father Deus Dedit ayimbuddwa. Bana Masaka balinze okwaniriza father. Balinze okwaniriza father mu kaseera kano ku mawulire ge tufuna okuva mu bitundu by'e Masaka awo. Amawulire ge tufuna okuva mu bitundu byawo. Father Deus Dedit ayimbuddwa.
Gega mawulire getufuna okuva wali mbitundu bya wali e Masaka mu Buddu. Father Deus Dedit ayimbudwa okuva mu nkomyo nako olwaleero. Omulamuzi omulamuzi Victoria Nakintu amuyimbudde. Era omulamuzi ategezezza nti okusinziira ku baza okweyimirira Father balina ebisaanyizo ebimala era bw'atyo n'amuta. Kambagalize kambagalize kawungeza kalungi nze Divoshi Matovu mbere bulungi mweraba.